bategeeza nti ffe tusimbudde nsinzira wano bategeeza titugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23 era oluvaayo nga Museveni bw'alina Raale Kololo naffe tulina Raale Katwe bwe tuva e Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola buno buyinza bwammwe guno mukisa gwammwe buli kyemugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Gwe yeetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo. Gwe yeetegese okubeera sireevu tetuli naawe genda ewaka. Oyo atya ekkomera bino biveemu bino bya ddala ffe tugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information tibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde ne bwe nnaaba nnyina kulinnya booda njajjira ennya mazima ga Nalunkumu. Temugenda tisatisa temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda mbabuulira nga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda obuyinza baabumpa nange mbubawadde buli omu alina obuyinza. Bano abantu babalinako obuyinza tebabatiisatiisa temutiisibwatiisibwa ne bano bapolitician be baaguze tebalina gwe boogerera mweyogerera tebalina gwe bakiikirira mwekiikirira. So temutya sibasuubiza nti bigenda kuba birungi byerere no tuva ku nomination tujja kwogerako eri abantu e Katwe ku kisaawe nga Museveni bajja okwogera n'abawagizi be e Kololo. Twategeezeza poliisi era ebbaluwa gye balaze yino twagiwandiikidde dda poliisi ng'amateeka bwe galagira tunominatinga ku Lwakubiri nga 23 okunyonyola twagezaako ne tulemwa kuno kuwangula oba kuwangula. Eky'omukisa omulungi amateeka gali ku saidi yaffe. Eky'omukisa omulungi abantu bali ku saidi yaffe. Eky'omukisa omulungi obuntu bulamu buli ku saidi yaffe. Eky'omukisa omulungi Katonda ali ku saidi yaffe. N'olw'ensonga eyo tugende bassebo ne bannyabo nti kati tewakyaweera na wiiki nnaku ntono nnyo okugenda okunominatinga nga presidential candidate. Naye nga tetunagenda eyo njagala twala obudde okumanya era okwetegekera kulonda ki ddala kwe tugendamu. Kuno si kwe kulonda okwa bulijjo omuntu yenna yena abadde n'okubuusabuusa ku kulonda ki kwe tugendamu. Okwogera kwa minisita Museveni gwe bayita Robert Mao mwakulabye era okwogera okwo kukumala okumanya buli kimu kye batulowoozaako na kye bapulaninga. Eky'omukisa omulungi titumaze ebbanga nga tubagamba nti abatunyigiriza si bamaanyi nnyo naye ekisinga obba w'amaanyi n'enkizo kuba nti batuliira munda kuba nti balina bannaffe oba betulowooza oba betwali tulowooza nti bannaffe abajja nga bambadde nga ffe nga boogera nga ffe ne batwerimbikamu naye nga bakolera mulabe. Ne Katonda wabeeredde nti teyeebaka Emmandu Abwanika yagenze neyambala Robert Mao nemwogeza amazima amakusike n'atutegeezera nategeeza eggwanga nti mu gurupu yaabwe balimu ebibiina 5 n'ekitundu era yategeezezza nti ye ne Mwai Museveni ne banne beyamenye bemumanyi obulungi oba bemujja ogenda mu maaso nga mumanya be bali ku ludda olwagala okukuumira Uganda mu mbeera gy'erimu. Kyayongedde okittaanya nti Uganda erimu ebibwayi 2 ekyabanyigiriza n'ekyabanyigirizibwa. Kya mukisa mulungi nnyo kyabanyigiriza yabatulaze bassebo ne bannyabo mubamanye beebo era bwe babatuukako mubayise ng'abanyigiriza abantu bwe bayisibwa. Njagala okusinziira wano okutegeeza Mwai Museveni ne banne nti tetubatya ekisooka. Ekyokubiri bannayuganda baggulawo dda amaaso temukyasobola babuzaabuza.
ekyokusatu tugenda bawangula. Ekyokuteeka kyekisingira ddala obukulu, tetuli baddu bammwe, tetugenda kubeera baddu bammwe, tetulibeera baddu bammwe. Yes, kimaze ebbanga ddene nga deputy president waffe bw'akyogeddeko, n'ekyamukisa mulungi tibamaze ne beereka. Bangi be twawanga ekitiibwa, bangi be twakkiririzangamu, naye mwatusala basajja mmwe, mwatusala magenda n'amadda. N'ekyamukisa mulungi nnyo nti akaseera ak'okubikka abantu akatambaala ku maaso kaggwawo. Kyamukisa mulungi nnyo nti Katonda yasitula abo abaali batasuubirwa. Kyamukisa mulungi nnyo nti buli munnayuganda yenna kati amaaso gaggulawo, tokyasobola mulimbalimba na ttaayi oba nagalubindi, tokyasobola. Ate kuno si kulumbagana bambadde galubindi oba mataayi, naye nga kyenjogedde era kyekyo. Twalabye mwami Nobert Mao ng'agamba kuno okulonda kugenda kuba kwakasirise, era ng'agamba ffe aboogera agenda tusirisa. Njagala mutegeeza nti ffe abamu okusirika mpozi nga tuli mu ntaana, ate nga buli omu ajja agendayo, nammwe abalowooza nti mwe bakatonda. Kyannaku nnyo okulaba nti abantu abayogeranga ebyensa kati ate beekendezezza ti omuntu eyali nga ye pulezidenti wa ekibiina ekyeyita Democratic Party kati agamba democracy talina kifo mu Uganda, era ayina n'obuvumu bugamba nti ebiseera bya Uganda eby'omu maaso tebigenda kusalibwawo kulonda, n'olw'ensonga eyo tebigenda kusalibwawo bannayuganda. Oyo mumugambe kiri eri ggwe okusalawo amaziga oba entuuyo, kuba byonna bitungununa newankubadde bijja kuwa ebintu byanjawulo. Mu kulonda kuno mugenda kubaamu obulumi, mugenda kubaamu okusiba mu makomera, mugenda kubaamu tiyagasi, mujja kubaamu tukuba kibooko, naye mbakakasa oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula. Bagenda kola effujjo, bagenda tutulugunya, naye ku nkomerero tugenda kuwangula. Mbakakasa ku nkomerero tugenda kuwangula, era bwe tuba tetunawangula mumanye nti si enkomerero, naye nga gye binaggwera tujja kubeera bawanguzi. Bwe tuba tetunaba bawanguzi mumanya tebinakola ki. Museveni, we are going to defeat you again like we did in 2021. But this time around, we are rallying Ugandans to take their win, not to just lay low and be walked over. To Museveni stooges, we see you, we know you, and we shall expose you and make people understand who you really are. And I also want to tell these people that are being used, it's so unfortunate that these people don't learn from history. These are people that we thought are learned. These are people that we thought are informed. But like they tell us, history does not repeat itself. Only fools repeat history. It's very, very unfortunate to see a once knowledgeable person like the Honorable Nobert Mao turning himself into the new Kakoza Mutale now, the new spokesperson of terror, of intimidation. We saw him coming out to say, no, the future of Ugandans is not going to be determined by election. That means the future of Ugandans is not going to be determined by Ugandans. This is a president of the so-called Democratic Party undermining democracy and saying democracy has no role in the future of Uganda. I saw him saying, this is going to be a silent election. You're joking, my brother. We shall speak, we shall shout, we shall scream. Yes, he said he's going to silence us. I want to tell you, Nobert Mao, personally, I will only be silent in my grave. In life, I'll be a pain to all of you. And in death, I'll be a terror to all of you. And so will all Ugandans be. We are going to get our freedom, or we shall die trying to get our freedom. And even if we die, we shall face you through our posterity. Because we did not start this.
This started long before us. This will go on long after us. You cannot silence people that have nothing to lose. There's nothing for us to lose apart from the chains that we put. So we are coming for your boss Museveni, and we are coming for you too. Let that be very, very clear.